Mwana sina tabu mukama mulungi. Bana Uganda bakuwagidde. Mwana kyewuunyisa ntiddemu. Ebintu ebisesa mbadde backstage eyo mbadde wansi. Bana Uganda abamu ensomanya erifane nkirabye leero mbu abantu banyumirwa nnyo omuntu nga afeyirinze. Abantu ne batandika opositinga show yange bwefulopinze. Kinnumye ennyo lwansonga mbadde ndowooza ffe tuli baana bato. Abantu ne baba batono we bati muwagire naye ate munnaye gye biggweredde nga nina goolo 7 kwemu. Bwetebibula mu business toba wabudde. No si kuba wabudde naye jasimba gamba beetereze lwansonga nabo bagenda zaala abaana ne baliwulira batya nga baana be babayisiza bwe batyo. Omukola bana Uganda gwe bakulaze ogwogerako. Mwana simanyi. Jasi tubeereyo nga tetwemanyi naye jasi leero kyendabye eddoboozi munansonyiwa lifudde naye leero kyendabye eno laavu gyendabye tuba tulina kwogera mu maanyi getukola nakuba hambo erinsi. Ekiroozi ky'okola show okijja ku ki? Wamala kulaba kyakala ng'akoze oba wali okirina bifo? Temanyi nabasooka okufuna ekirowoozo ekigikola naye nga nina shed Dubai naye nakola show yange mu gwa 6 na Alex Mwangi. Mukulu president tumulabe bali awo akoze ngani ku show yeno because yakutwala kuti olunaku yampa miliyoni 4 nangamba mikitandika wonne waganya nkolaki kubire essimu nanga atonteka mu mawulire kuwanga kyaliwo kyokola banze mukase ne mugajangu mwana nkogereko naddamu nampe miliyoni 2 ya tolabye production yange webadde fanana ate nga nakoze charity show kitegeeza nze yatadde mu sente za production eyo nanga bwogirabye naye ate ekirooto kyange mwana nze kituukiridde mbadde njagala kuddiza bavubuka bannange kuddiza kuba single mothers at least mbaddiza mwana bwembanga byettaka nga byepiki nga byefiizi nga nange mbyetaaga amazima mpuliranga nze omusajja asinga okuba blessed ku nsi essaawa ate Katonda ono talya nguzi zijuza abantu waggulu ne wansi ne batuula wansi abalala ne babagoba bambi jamuntu ebintu byogabye bibadde bya bbeeyi omusawo wakono ennaku onotwalayo si mu bubi bw'amazima sina kyentutte naye nkizayo ku kyenkugambye njagala ekintu kye bayita charity kibe charity saagala ndage buya essaawa eno naye tomanya nditwala mwana nditwala kasima abaho waye Hala bazze mu luzungu nsaze tiketi buli kimu kuba it would have been a blessing omukyalo yazze kuba yeyankomyawo for you page man naye twali tumaliriza buli kimu nga mbuukinze ku mistiru yali agenda osula kati nga 3 kojjaawe ne bankubira ku botiimu kojjaawe n'ambuuza omulimu gwenkola nennyonnyolako ne muga naye muwalawo kyali wange kati nangamba ngende ku embasi y'etta Egypt mu Uganda bampe foomu simanya nendabanga ate banfuula fala ne muga kojja gwe ne muwalawo musigale Dubai kiriwo muganda wange kati omukwano gwo naye gusigadde wa yeah we are friends naye because of time nabadde nakoze ne skit gye mbadde nina okukola nga yakoze video yekutte video yabadde agenda kwogerako n'abantu naye time tensobosezeza mbadde simanyi wano baggalawo ssaawa 5 skit nga nnya tetuzizannye ate mbadde n'abayimbi bandaziraavu nga nina okubawa akiri bakoleki bayimbe obadde ne Spice Diana ayina costume jazze naye bwe yagimubalidde yayo yali creative muganda wange naye kyemumanyiko she's so real kubanga ebintu byeyekozaawo oba toli kibanda wenna tabyekola mwana kyemumanyi temulabangako ng'akola ekintu bwekito naye tuzze tuzannya series zaffe ate nga n'ekirala Diana nga yenze nga Mikey anzimbye zabayimbi abanzimbye bali mulimu Karo Kasiita Diana naye Diana yanzimba nnyo yampa nnyo platform ateeka ku page ze so kyanyamba nnyo mwana so ekya costume byonna twatuula ne tubibala ne tuyisangamu paka leero Katonda watuyambye and we produced magic. Mikey, awo wennyini ku bintu byogabye tulabyewo ebitagenze bulungi akajjagalalo
ku ttaka ne ppiki obuzibu bwavuddewa? Ngenda lemera ku nsonga emu ya kucupula tiketi. Bane nakuba tiketi ezasooka omwezi gwe nalanga sho. Ekyamala enviiri ku mutwe nga bazitundawo ku mulyango. Nga naye akatabo kali mu bbaaga yange. Omwana nankubira nga Mikey nfunye tiketi yo ne mugamba ye ogijjeewa n'agimpeereza nga nakatunda tiketi 10. Ne tuzisazaamu ne tukuba tiketi empya. Ate ne tiketi empya nazo baazicupudde. Kyekisinga okunnuma. Mbadde njagala mpa abakazi nga 10 at least fees naye so mukazi alaga awangudde ettaka ate n'omulenzi alaga awangudde ppiki naye I believe bonna bagenda baba basanyufu. Omukyala yagadde ekidduka ng'abakyala bemubamanyi n'atamanyi akataka kano ke kasinga nga mpulira mwana bulungi kuba nange ettaka eryo sirina ppiki eyo nakiringiwadde omukyala oyo bw'anadda ewaka mu kisenge kye agenda kikiriza ndi kasajja kakabi teryakuwa ttaka liriwa miliyoni 8 nga takulabangako teryakuwa ppiki eriwa miliyoni 8 nga takulabangako. Mwana nze I believe Katonda yebale nnyo ekirooto kyange nga Mikey kituukiridde mwana. Abantu mu audience omuwala gwewadde ettaka batuuse ne bagamba aveeyo kitegeeza nti obwenkanya tebubaddewo? Obwenkanya obutabaawo nja kukiza ku bantu nga bo bamunyiigidde lwa nsonga alinga ayagadde okwekiika omukisa gwa munne which is wrong. Omanyi ku nsi tukkirize balese tiketi ye nga ordinary eyo n'okuba VIP abadde alina okukkiriza omanyi tukkirize olaba nze njiwaddeyo ku free okitegeera naawe okireka muvubuka omulabye muto Katonda abukiridde mu ye kati ate Katonda alifane naye neŋŋamba kamuwe ettaka ate n'alaga nalyo talyagala kyekikyankalanyiza abantu kyekinyiziza abantu nga baagala aleme funa kintu kyonna naye ramba butalimuwa yandinkyayo oyabayi mwetaaga enkya. Omuvubuka mu kwogera agambe yavudde Mbalala okujja okulaba shooyo era ne tiketi bamugulira omwana w'e Dubai. Naye nange kwekyo mbadde nsaba piki bagiwa omuvubuka kuba n'ekisooka yasoose ne ku stage bamaze okusomanyira abadde nambeemu ku stage kirala avudde wala ate bana bakola tiketi bagamba tiketi eyiye ntuufu ey'omuwala nkikule so nze mbadde nsaba piki bagiwa omulenzi agivugadde Mbalala kubadde mu kusaba nga tunatera okumaliriza Mikey ne president mulina nteekateeka ki okukoma ku bantu abawumulira ku TikTok okwo n'abawalampa abanene akati kiri bwe bati leka nsooke nyogerekaawe nze ensaawa zino ne Mikey tulina obutakkaanya era ngenda kwongerawo era mikono yankubira essimu n'anyongesa n'agamba lwaki ovuola pulezidenti wange kyekirina vidiyo zinapostinga ku peegi yange era wetuva wano zonna ngenda zisimulayo ku peegi yange. Mikey n'agamba Frank ebintu byokola tebikusaanidde ffe twakulonda nga bavubuka wano ate ovoola pulezidenti wange nalina pulezidenti wamufuga nga ye nange nina obwanga nfuga mu nsi mu Uganda nga si bya TikTok so navoola pulezidenti we nekimukola bubi era vidiyo zonna zinateeka ku peegi yange nga zivoola Bobi Wine ngenda zijjako kuba bunaku abadde anyombesa na ngenda zijjako sigale nga mpagira Museveni wange nfuna okukkaanya ne Mikey kuba wenapositinga vidiyo nga yasooka nga tuli mbina ebintu ebya David Lutalo biki ebyo nga nvoola Bobi Wine mwami ono yankubira essimu nga munyiivu nnyo nagamba Frank abadde nkusaba vidiyo ezo zijjeyo ngenda zidiriitingayo today nenkya wenviira wano nengenda waka ngenda zijja zona vidiyo sijja lwana talo zitali zange kubanga abaana bano namba gye ntambula naye abaana basinga obungi ba people power sina ku mwana wa NRM bwe nali ntambuddeko naye nambeererawo simumanyi wallahi kulyemba n'embezi bano bakyali bange bonna bawagira people power Mikey